DP era mwogezi w'ekibiina gonna kwanjulidde Honorable Dr. Michael Philip Lulume Bayiga mubaka wa Bikwe South era wa DP ate omukubye gwanyiza entebe wa President General naye atuuse Honorable Charles Omushana waali mwogezi awadde muyimiriza era ngenda kusooka ba DP kuba ensonga ndi ku ya DP largely munankyukakyuka munyago ojja kunsonyiwa nsooke wa Dr. Philip Bayiga. Honorable nkwaniriza lamusa ku bantu mu sekendi era otubuulire lwaki gwolowooza gw'osaanidde okubeera President General w'ekibiina era process eno gy'oyingiddemu osuubira enekuwa omwagaanya okwekisasayizinga eddembe ly'okufuuka mukulembeze w'ekibiina bwe kiba ye bwe kiba nedda lwaki? Bwe tunabeera nga twogera ku by'ekibiina era nga nfeesinze bannange ab'ekinywi ensonga eyo nja gittaanya bulungi naye olw'okubeera nti nno ensonga tulina nnyingi ojja kunzikiriza twogerere mu generalities nti ekibiina kya Democratic Party kankati kiri under discussion kubeera nti waliwo enteekateeka ey'okukyusa obukulembeze era enteekateeka eyo yakukyusa bukulembeze tewaliwo wekyali kirabikidde ng'ekikulu nga bwe kiri kaakano kubanga okukyusa obukulembeze kwandibaddewo mu National Delegates Conference zandibadde zituula annually buli mwaka wandibaddewo Delegates Conference neweebanga si yakukyusa bukulembeze erina okubaawo neweebanga si yakukyusa bukulembeze. Yes, bwe kityo abakola constitution bwe baali bakirabye nti kirungi nnyo abooluganda okujja okuwummuza empewo kumwe abalokole ebyo temuyinza bitegeera naye wano mu Buganda ab'ekika bakuŋŋaana ne bawummuza empewo era ekitikkiro kyabwe abeera mukulu w'ekika jajja empewo gwe zaasiima okutuulako kati njogedde olulimi abantu abakunja n'abannabuddu nammwe ab'ebusiro musobola okutegeera amangu kubanga ndi wano ku BBS Telefina ffe bamwogera Luganda. Kale no annual Delegates Conference weta naye wabeerawo Delegates Conference ebeetegekeddwa nga yakukyusa bukulembeze. Omuntu omulala ayinza okugamba nti okuzza obujja obukulembeze naye neyaffe bannayuganda kye baagala era kye balindidde tukyusizza tutya obukulembeze okukkiriza abaagenda okukolera gavumenti bagwereyo ekibiina kibeere mu mikono egisobozesa okukola omulimu gwakyo nga tuyita mu mateeka amatuufu ne ssemateeka. So wakati mu kubonaabona kwe tubaddemu gino emyaka ena wabaddewo okukaaba akayirigombe wabaddewo okuluma obujiji ne butuusa ne bannaffe abakulembeze betusaamu ekitiibwa okusala eddiiro emisana ttuku ne bava mu kibiina ekyaffe nga tuli mu opposition ne bagenda mu kibiina ekirala ekya opposition naku nnyingi kiruma nabo bennyini nga kibaluma nga bagenda tebagenda naye nga bateeka okugenda essuubi nga libaweddemu. Kale oba oliawo twandibadde tulina omukisa kunyumya nabo nga tebannagenda naye emmeme katale kyesiima kyegenda nakyo naye kakati ffe bakagubiru abakamirika tulabawo essuubi nti singa tuba tugenze ne process ya Delegates Conference ne tugyenyigiramu obutereevu abantu baffe ne bateterebuka nnyo kusiita bigere kukowoola mizimu kwazirana bwaziranye naye ne bagamba nti tugende ekibiina tukizze mu mikono emituufu n'abo ababadde baterebuse basobola okufuna essuubi erikomawo kubanga ekibiina kino tekyatonderwa ku lwa bulumi bwa muntu omu kufuna mirimu kyateekebwawo bannayuganda abalina enzikiriza yakyo mu nsa abakulembeze n'ensa zaabwe ezifaanagana bakolere wamu booleke Uganda ebirowoozo Uganda ebakkiririzemu basobole okukwata obuyinza babukozese okusobola okutuukiriza ebigendererwa eby'ekibiina si kya muntu sekinoomu wabula by'abantu bonna. Olina kyogambye nti okuzza obukulembeze mu mikono emituufu kiri mu mikono mikyamu ati kyali mu mikono mituufu naye nga bw'omanyi
nti Katonda era yatukola. Katonda yatutonda nga ffenna tuli bantu balungi. Era tulowooza waliwo ekirowoozo ekigamba nti we are born equal. Ffenna oba oli muzungu, oba oli mwana waani, oba oli mwana wa President Trump, oba oli mwana we are born equal. Ndoza basinziira ku ngeri ki gye tuzaalibwa nga tetwambadde era tukaaba kyekimu. Mwana bw'aba nga takaabye abeera n'ekizibu and so on and so forth. N'olwekyo wabeerawo okugamba nti we twatandika bulungi, naye sitaani bwe yajja okuzikiriza n'akema. Bw'amala okukema n'atwala kyatutte n'ayonoona ekisigadde nga tulina obuvunaanyizibwa okwezimba. Anti bw'oba munnanga ofiiriddwa kitaawo ate era tosula ku malaalo. Kati ye kaweefube gwe tulimu okuzza DP mu mikono abantu ne bannaffe bano ne Lwomushana ne Munyagwa abantu be basobola okwesiga nti bw'obeera nga oyogedde n'oyo tagenda kubeera kyefuula. Bw'anaabeera nga anaakyusaamu ajja kunnyonnyola lwaki akyusizaamu, so si kukuba ssama w'oba tomusuubiriza. Eyo yembeera bannabyabufuzi oba abakulembeze abaagala enkyukakyuka era n'okutereeza Uganda mwe bandiyagadde okulabira abakulembeze bannaabwe ne babeera nga baawukana mu bibiina by'obufuzi. Ssaalongo Bayiga wajja empapula za nomination? Nzirina ezange.